Buli mwezi olukiiko olutegesi olwalijja eggwanga ey'oku ntikko eya Uganda Premier League lusiima abazannyi abatendesi ssaako n'abawagizi abeera basinze bannaabwe okuzannya obulungi. Bano omwezi oguwedde basiimye Roberto Olivier owa Vipers Sports Club ng'omutendesi asinze banne ne Siza Manzoki nga naye wa Vipers Sports Club ng'omuzannyi asinze banne. Roberto Olivier eyayambako ttiimu ye okukuŋŋaanya obubonero 13 okuva mu mipiira 5 okutuuka ku kino amezze wa Swabbosa owa Express FC mukwano gw'abangi ne Alex Isaabirye Musongola owa Bull FC. I respect too much my players because I play football long time in Brazil national team, in big clubs in Brazil, Flamengo, Fluminense, in the world, Italy, Portugal too. And about this, I think it's not difficult to understand my players because I know very well what the players need, what the players want. Ate Siza Manzoki eyatebera ttiimu y'eggoolo 5 okutuuka ku kino amezze Juma Balinnya owa Police FC ne Ibrahim Nsimbe owa Bull FC. Siza Manzoki agamba ekirabo kino akiwaddeyo eri bazannyi banne abamusobozesezza okukiwangula. That is the first, but it's not the last. I'm going to do my best to work hard and come back. More time it will be possible to come here because I would like to show how I'm a good player. But to be a good player, it's to help the team and to have also some trophy, individual trophy. Ebirabo nga kino biyambyeko nnyo okwongera okuvuganya mu bazannyi abalijja eggwanga ey'oku ntikko eya Uganda Premier League, ekintu ekireetedde ttiimu z'eggwanga ez'enjawulo okwongera okukola obulungi. Mu malala mu by'emizannyo amawanga 24 ge gagenda okwetaba